Ayi kama katonda waffe bannaffe bano abavubuka bagenda okutambula nga bagenda okukola. Gwe wennyini watugamba tukole tusobole okukulaakulana. Tukusaba Ayi Mukama bawe omukisa gwo, bawe mwoyo w'okumanya n'ow'okutegeera, bye bakola babifunemu omugaso, ate bongere okuzimba eggwanga lyaffe. Buli anaabalaba nga bakomyewo bakyusizza wenga erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. N'omukisa gwo Ayi Mukama gubabeereko, oyo Paatiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, gubatambuze bulungi era babeere mu ddembe. Ku Happy King Uganda mbaniriza nnyo yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba. Nze muzzukulu wa Mugema Happy King Uganda ababuuzaako yonna gye musinzidde, abasinzire Boston, aba St Paul Anglican Church USA, mbalamusizaako mukulu Reverend Kafelo Michael wamu ne mukyala Susan wamu n'abalala mwenna abasinzira mu kanisa ye Boston mu Massachusetts. Abuuza ku muganda wange Kataawo omukulu Segawa, I'm the only son of my father, naye nkulamusizaako nnyo wamu ne bonna abosinzira nabo Kataawo kubanga mugoberera program zaffe zino. Olwaleero ndi wano nno ku kitebe ekya Cashin ate nga Silipover erinnya mbadde ndinoonya. Eno ye Silipover ya Cashin Business Consult nga wano bw'oba oli qualified okuba ng'ogenda etambula wano we babatereka naddala abaana ab'obuwala ne babeera nga kugamba tebagiraagira ate fulaba nga ate munange medical zikyagalana. So wano wetusinzidde olunaku olwaleero ndina abakabi bange abasajja ab'amaanyi nga bano bagenda kuba nga balinnya ennyonyi olunaku olwaleero era nga batwalibbwa Cashin Business Consult nga t-shirt bw'oziraba. So tugenda kunyumyamuko nabo tubuulire process ebadde etya, bibadde bitambula bitya okulaba nga ate nabo batuuse ku kirooto kyabwe kubanga bagenda kukituukiriza. Negataako mbabuuzeeko ate nabo bambuuzeeko nammwe bababuuzeeko wamu n'okutumira ku bantu baabwe bagenda okuleka wano mu mbeera ya Uganda ey'okuva ku mugaati ate tudde ku muwogo nga bwe batutegeezezza munange. Kale ogamba otya muganda wange? Ndi bulungi sana. Amanya go? Kanene Jowa. Kanene ogenda kutulekera omuwogo omanyi bintu byatabuse kati? Ebintu byakaaye. Batugambye omugaati wekuba gwa bbeeyi tuguleke tudde ku muwogo. Era abaana batandise okumulya. Abaana batandise okulya muwogo. Kyekiriwo? Ndikiriya. Wala nambuddeko bagwe gusoose? Gwe gusooka okutambula okugenda ngeeyo bati mbadde ntambula. Ng'olaga wa? Mu Uganda nga ntambula. Bigere nga bitambula. Awo okufuna. Nange ndi mutambuze. Mutambuze bwatyo. Weewaawo. Ekitegeeza gwe mulundi gw'ogenda okubeera okusoosa okulinnya ennyonyi. Gwe gusooka okulinnya ennyonyi. Obadde togirinnyako. Owulira otya? Ndi musanyufu nnyo. Ndi musanyufu. Process eno sooka ondiremu kibadde kitya bitambudde bitya Cashin kwasaganyizza etya okulaba nga wa? Cashin nyanze ng'omuntu tembisiiza bulungi. Episiiza bulungi nnyo. Kuba nze nganze ngenda gamba seruddeewo. Myezi 2 ntambudde. Sooka otumire ku 2-3 abantu bo tomanya oyinza okubeerayo naye mu butemamu okakwata n'okadawunloadinga. Sigenda tumira abantu 2 wabula ngenda tumira omuntu yenna gwendese emabega buli gwendese emabega oba omanyi oba tomanyi nkutumidde. Cashin esobola okutwala w'oba oyagala. Kati bw'otuuka eyo noonya Happy King Uganda service kwa ibiri kano ka video jojo kasanga bali bakozeeko interview kyango baba nnyo interview TV ezenjawulo zibadde zikola interview. Eri abajja omuliro ne banzijako bakolako interview. Nga gwogera ku kikubajjidde omuliro? Nti nagulaba ng'omuka guta. Kale bwetyo ndina ekiganda kyange kino weda n'okulaba ng'ekino kitambuza sokoterere bulungi nsobole okufuna obulungi. Ogamba otya muganda? Ndikiriya. Ogenda? Ngenda. Dubai? Naye ogenda okweyagala mwana wa maama. Lai. Kyakabinyo. Amanya gafu? Manya Saguya Tone. Tone? Bwe bali kunyirira? Mwana sala zammwe. Ki ekikutwala okuba nga ate embeera gy'olabikamu olabikira ddala nti teweetaaga genda kukola? Muwogo tulina okugwongerako.
muwogo tulina okwongerako tusobole okwongera okunyirira okusingako ne wano nga bwe tuli weewaawo wekiri kibadde kitya kashini ekwasaganyiza etya kashini enkwasaganyiza bulungi weewaawo wabeerawo obutinitini naye tebibulamu bwakanga misana kakiro takolaki tabulamu naye nga embeera yonna embeera okutwaliriza awamu ebadde ennungi era kashini nga yo tugyebaza okulaba nti ebadde successful n'olugendo lwaffe yes babiri basatu botumirako actually nyinza okutumira famire yange esooka obadde nayo mwana n'omukyala n'abaana walaayi baana bameka abaana ninayo abaana basatu bokka basatu mumama omu nina omulenzi n'omuwala mumama omu batumireko kale famire yange mbatumidde nnyo then mikwano gyange bonna bendese emabega namwe mbatumidde nnyo mulwane mulabe nga mukyusa embeera ngire okukyusa mbeera twawandiise wansi tulina ebyokukolako bingi omukyala tugende tulabe engeri gye tukyusamu embeera omukyala omuleseko lisiiti nga muwulizi wagambye omukyala lisiiti gyeriera ndabula gwe musajja muzungu agenda okuzanyira ku lisiiti yange tosonga munze songa ali akulaba wali kulabula gwe alo na mutima otiisatiisa kati bwotuuka eri okomentingako newali wansi nti abikingi mwana twatuse ki twatuse fiti kyekiriwo amanya gafe sentongo muzukulu wa mugema sente za uganda zirekere muganda buuza kubakulaba mbabuuzako bonna abanjagala ate abatakwagala bo tobabuuzaako nabo babuuzeeko nabo mbatumidde nnyo kibadde kitya bitambudde bitya kiki weesunga okukola ng'otuuseeyo nesinza okukola niyo enteekateeka zange zinkoze zempandisa olupapula lunene ndikusaako mu makati mpaako 2-3 njagala nange okuzimba ku maka njakubaako ne famire nyansanyuka abaana bange basome tolinayo omwana omu mulenzi muwala sukaali kiriya lyeno omukolere nze nkwagaliza kisinga mwana wa maama tuukeyo abantu basindike bajje kashini ebatwale kitegeera ate bwotuuka eri nga bitegedde ebyokukola kyokolo mukimanyi osubscribinga kuyiwawo mu komenti kuyiikawo bwekiri kiri kitya ndaba weekengedde dda mbeera kisoko ndiremu era abendese emabega abakasinye bumwembe ng'olinga atidde bazibu sikutya genda baani abatayagadde ogende gye bali eyo batumireko wali batunulire mukamera bagambe nze ŋŋenze mwena abatereka banjagaliza etugenze obusungu nno olina bungi baleka badde bafuuse ekizibu lwajjayo baleeta ku kashini nawizidrowing ezize enagukuma naye kati muleseewo awulira bubi yali amanyi byakiwaani kati mugambe nti ebintu byaddala mwana Julius nze nsiseewo enkolesa e Uganda bintu byaddala mugambe Julius bino ebintu si byakawaani bya kashini ate birimu katonda osose kufuna mwoyo alaali kale tukyagerera maaso program enetekebwa mu ssente ba Cashin Business Consult ng'abantu basangibwa Wakaliga abo wenyininyini oluwete Wakaliga boti Sekabaka stage abo otuuse Wakaliga bano be bateeka mu ssente ate nga nyongera okutegeeza waloze bayita ba Muhawe investment abo betulina ku boodi abapya nabo batuwegaseeko okubeera nga batuteeka mu ssente bano bakola ebizigo habojeri njera habojeri be ba Muhawe investments nabo batuteeka mu ssente kati twaguddewo omwaka bulala nnyo luli mbadde mmanya abikingi omulasita bwayagala ekizigo okunyirira obeere nga abikingi akasunga kyekyo Muhawe investment bekwate enamba y'essimu nja gibasomera ku vidiyo eddako tutandise bwe tutyo lwaliro ogamba otya black amanyega nze semafumu jime semafumu linnya lya basajja bakambwe nnyo oli mukambwe twazifumita ne tuziyigga obadde muyizi muzibu nnyo mutalonzanyisa
kati katugende neri tuziyiddeyo bubi nnyo tuzizze tokitegeera sebafumu wangi sogomuze kubakulaba bannaki mbalamusizzaako nnyo era mugamba mutya era musiibye mutya bugumiikiriza kintu kikulu nnyo nze kuba nasuubi n'amaanyi gaali gampeddemu ngamanyi byakiwaani nga mmanyi tebikyakola oba nga mmanyi nti okulwawo kungi nze omanyi nali mulimi wa kasooli nnyo ng'era ngenda zikima ngende mu kasooli naye nabaddeawo nga ninga ali mu kirooto era madamu sharifu wakoze kyamaanyi nnyo nnyo era nkwebaza kubeera nejjo babadde basobola okundekawo lya covid naye omukulu adde akuza amazaalibwa naye n'afubako Franka Sharifa n'afuba nensobola okutuuka tewawonakeereyeemu era bwewaweera ne bankeera ne bakankubira nti owaaye musawa yakugenda ko nze ndi mu kkubo oluusi nga woma nti tumanyi okulimbamu naye mbeebaza era kati ninga ali mu kirooto nti ngenda kutuulako mu nnyonyi owulira otya era paati ki ey'ennyonyi gy'ogamba nti bwentuuka mu nyonyi bweti njagala wano wemba ntuula waali olaba weŋŋamba nti njagala naye era njagala kudinisa awo njagala kulaba ogirengere wabweru nga nesooka newetamu weeti nendabira ddala soko bulire mbeera kyekusindiikiriza ogenda ku kyeyo embeera tebadde nnyangu eyange ate era tebadde enzibu naye batooto bange saagala balye muwogo nga kawejjumbire we yayogedde tata Natasha kuba kyekisinze ebizibu birekera nze buli wegera ku mukulu ebizibu birekera nze naye tugere mu maaso ekirungi kangende mbayiyiza omugaati baleme kuluma biwoko byereere bigambo bibiri nga oyisaawo akalango ka kashini mu ngeri y'amagezi nti kashini ekoze bulungi n'abali mu kyalo bategere tino ddala kashini gye balina okwekwata batambuzi bannaye nga kano tukayisaawo akalango kashini ekoledde ddala omulimu gw'amaanyi ate era ebintu bituufu etwalira ddala naawe ali ewala naawe ali okumpi mujje mutusangeyo tukole akasente katubeere nako tubeere nga n'akalimba ka Bobi Wine kali Mr. Mane naffe tugende tuzinyonyeeko weewaawo kale nno tukyagerera maaso kansembereko eno bano bakyali bange ate nabo mbabuuzeeko tulabe nga ekintu kitu kitambuliza ddala bulungi nnyo bangi naye ngenda bakwasaganya omu ku omu nze muzzukulu wa Mugema Abalenzi Uganda subscribinga sharinga buli kimu okindekere nagala batekamu ssente ba Cashin Business Consult basangibwa Kaliga Sekabaka Road awo wenyini oluweta ku Sekabaka Road ekipando ojja kuba kirengera kinene nnyo kikomera kiri awo yingire ate nga tulina n'abamu hawe investments nga bantu bakola ebizigo ebinyiriza olususu bigana n'obeera ng'olinga Abalenzi tolinamu yadde akabalabe onyirira ne ku kyalo bakugeya kale tukyagenda maaso ogamba oli muganda wa webale kunyirira webale kunyirira amanyago Musitwa Emmanuel ogenda Dubai owulira otya owulira otya kino kitwala nnomu nali nkisuubira Musitwa nga ayogeza bugumu kitwala nnomu nali nkisuubira Musitwa mu mbeera yonna ebaddewo petro badde obiraba birimu wano smart ministry ekoze bwete kiki ekikuleetedde okugumiikiriza noga kashini ejja nze mbadde mugumu kuba nzikiriza Mukama Katonda yasalawo weewaawo Mukama akikoze welayi Josh yali ku kamera nga bulijjo ogamba otya kiganda kyange amanya akamanya Christopher noli omunyankole mbwenu nogamba ki awo enkoma sisukawo oli otya okubaga oli otya okubaga kashini kusute kuba kwekiriza omunaale n'okukkiriza mu kampuni wala linnya kukunyonyi sigirinya era kyeneebuuza efaanana etya ogenda tuuka omuntu era ndi mugagala neebuuza efaanana etya kyenjala okugira bozi bagala te mu lunyankole nti abewaka balamuse
awo mukana abaramuse. Wabaramusa. N'abaramuse. Aboko n'aboko. Aboko ba baraza banje ba mami ba daddy n'abaramuse. Ba sister. Ba sister banje na munonga 14. Asinga yo cyentegeeza. Kati akujja kasalamu kamuwere. Omutumirako. Genda Abiking Uganda gononya subscribe ige biralo bikoleki. Ebikuleke. Ate lali mu comment otukokugira tolire baye bange batumide kwa. Nante ngazika bu. Webale nnyo. Nze batumida. Kwekasoba ng'obeerako. Noga Abiking gye tuyene kye tukikola ki? Ate namba yange esimu kweri okunkoonako n'ongamba kiganda kyange. Nganjira wakwamu. Webale nnyo. Tukyagerera maaso akazindalo kano bannange simanyi nakumanya naye katugume tugendera awo. Kiri kitya? Oli fiti? Nyongosi. Ogenda baba? Ni munyonyi nyenda naikati. Nakati watudde dda munyonyi. Natudde munyonyi wendi. Bye. Kazire na wano okwerekereze bulungi. Tekutomera. Enyonyi tetomera. Oye tobuka munyonyi. Anjabuka. Mwina amalala ge Uganda. Nyatula kudinisha ngene na be Uganda wansi awo wansi. Nakutula kudinisha na be engeri Uganda gyendereka wansi wano. Ena kutula kudinisha na be Uganda ngewe njendereka wano. Okubye nnyo. Kale ekituufu ndi waneno naye tubadde abalenzi sebo bulero mugenze bangi era tugenze bangi owulira kuba nkashini mwoyise ate buli kimu kitambudde yesu mubaamu ebigaani mubaamu ebizira naye ng'ogenze buli kimu nkirawa ndimanyika Katonda galiwo kati nesawa zino manyika walayi manyika abo bado n'abaana mama abaana mbaleseeyo gye bali babiri basatu bangi omusajja tabali abaana bangi bonna ogenze bakolerera ngenda bakolera bonna basome walayi tebalya muwogo nga mwekivuga wano Uganda anyagala balye mugaati ayagala balye mugaati sebo taata abange oyagala balye muwogo nawo gyagenda nze wendi wange sivaawo wano tovaawo nze sivaawo tulina okugatta mwemwina kubeera okupika nga naffe tutambuze ekitone mutusabire oyo soka mu meeting ogamba ote mugana amanya go Busuulwa mba mwendira ki oli muzukulu wani Kabiro amugula agambe togenda nnyo eyo kiri kitya okubanga mwana essaawa zino watudde dda mu nnyonyi wawa ntuli just mu kiboozi naye oli mu nnyonyi kati bwe gusoose is this a dream come true oba kino tekyali mu birowoozo obulinya bulungi okay so it's a dream come true tonight agenda okulabisa edinisa temanyi nga balinye nyo edinisa eryo lyasinga okwagala era singa tebibaddeko muno buli omu bagenda muteekera kifombo otuulaawo buli omu adajja kuddukira ku dinisa dinisa temulyase nga buli muli ayagala anyway tukyagenda ddala mu maaso kashini yekututte bigambo 2-3 eri kashini n'abakuyambeko okubeera ngotamba sooka nebaza abankwatiddeko bonna nikyane nebaza ne Kashin kuba tendwisizaawo kyensingira ddala okwebaza webalegumikiriza n'obugumikiza bwange kale Joshi kwata maawo okusoka engendeko eri bakulu bali emabega ate nabo mbalabe kale tukyagenda maaso nze muzzukulu wa Mugema Abiking Uganda ndi n'ekiganda kyange wano anti wentunako ne ku budde ndabe bwankutte dda naye ogamba otya sigamba buuza kuba kulaba wali mu kamera mbalamusiza mwenna abandaba amanya nze Senfuma Rogers obadde okola mulimu ki wano badde mu bya birime limaawo wekyo ebirime nga munyirira tweyiya bweyiya olinga yagenze Dubai n'okomawo of course kati Dubai ndiogera na musama wano baife ennaku zotulina eng'ombe egamba olaba ku musama ng'omugamba musama sooka onjoke gwe kyolina okumanya nti sente yonna ogenda gifuna omukulu ampadde essuubi kiri kitya era weesunga otya kubanga otuuseyo kukaza nakufiirawo fiizi tulina kulwana mbeera mugirabe gimulese wano eri Uganda olaba batugamba kulya muwogo gwe gutute mu kagaati kitegeeza embeera ekaayi ekiri so tulina okugenda okulaba nga tulwanirira abantu baffe okuleseni mwino tulwanirira tulina balwanirira embeera ejja kutuuka essaawa yonna walaayi kale famire giweerezeyo obubaka mpeereza obubaka wange bonna eri famire yange bonna amanyi kwebali
abanda n'abatanda mwenna mbatumidde kubanga sobola bamenya mwenna nga ekimanyi era gye tulimu kati si yakwebereramu oyinza okumensioninga omuntu awo akufuukira ezi abalogo munasonyiwa naye kamayita abalo banaye mututiisa omuntu abaagala akutumire naye ngaakutya lwate mutereera wamu sikulimba manyiza okyogera mazima omuntu otya onomutumira ogabula banaye nyinza omutumira kano kenyini ka vidiyo mwasala n'atwalewo omuyaayi naye ngaogamuta blad amanya Sekayenga Akaya Munabulule w'ensonga. Soko gaddemu amanya Sekayenga Akaya Munabulule w'ensonga. Sekayenga Akaya oliweddira ntima ngonge owulira otya okubanga ogenda osipira omuntu wa bulijjo olimba sebo teri yawulira nyonyi owuli empulira wamatalimba emu sebo eri si taxi tosobola kuwulira nga muntu wa bulijjo kwaba bakalaba neffe okubye nnyo mulundi gwakumeka guno kiwale guyinza okuba gugenda okusooka ojjetolamu nga akuluma naye nali njitambulira jesi oli muno obadde okulamira ebyomulimu tebetubigenda nnyo Uganda era tumanyi tubeera mu buyiriba naye nga obunyonyi bubaddemu nga ogendako aluwa ogendako era onogenda nokitegeera naye kola sente obulamu mukugondere obadde olinayo omwana famire musajja batumire batumidde nnyo so nga bwe nkutegeezezza nti programu eneteekebwa mu ssentebe ba Cashin Business Consult nga basangibwa ewakaliga awo kusekabaka road oluweta bot oba batuuseeko soko ve ku simu nkubuzeeko gampote brad Jendi baba mwebale kunyirira mwana tunyuma nange tugende maaso n'emboozi soko obuze kubakulaba aliko mwena abandaba amanya n'eddoboozi mukisa yesebo okusinziira ku Cashin wano nga be bakoze ku nsonga ze z'okutambula zange zonna ebazikwatiridde walaayi oli munyonyi essaawa yonna mwana setegera nakwetegereza tukikiriza this is a dream come true bro saka god ana Cashin ekuyisiza etya tempisiza byokutwalizaamu kubanga ekisinga obukulu bwe bugumiikiriza oba ng'oli mugumiikiriza ofuna ekyokola ki kyoyagala so abantu bagumiikirize bajja kutuuka ku kyebaagala bonna bajja kifuna naabo abaliyo bonna mulina essuubi erijja sobole kuba nkasini bayamba kyemwagala kale wakaliga okayo baba bawetera oluwetewa ku Sekabaka road baba batuuse walaayi kiri kya bro ngaonyirira nnyo kiki ekikutwala ngaonyirira otyo bro ngaonyirira nnyo naye katulaba onyirira oli wano olwoba otuluka eri ate mu musano omusengejjemukko wagendako oba gwe gusose soka obuze kubakulaba beyanjulire kasipa obadde okola mikimu byabenyanja wale mulungu obadde ngawo kigungu okay kyekya ewalamuko okusinziza Cashin gyeri ojja otya okonectinga ne Cashin okay baguma munange omukulu omunange soko mbuulire oweesunga otya okubanga bw'otuuka eri birooto ki ebisinza okutwala kwebaddewo wano yakola bino naffe tusobola the upcoming generation and all asobodde ate okugenda eri
Tebapoa. Bakiyingire ekintu batambule. Kashini kuyisiza etya mizimu? Kashini kuyisiza mizimu. Nisoli nango zijja kwezi. Okay. Sebe bisinando weza kali mfunyemo. Mfunyemo kusomeza kwa nini? Jakubye nkubye ko bisabe bisinando yewe nataka sana kusoma. Anyway, izi katutabire butambule bulungi byonna gyogenze okola amajabula. Yeah man, big up on yourself, kola amajabula, usipoke subscribe ngombongako walino ngabiti. Akanamba kwekali okusijja kakuelewa naye kwekali ku YouTube. Ate eri okoko official. Urujjo yogera nange direct. Yeah man. So big up on yourself, safe journey my brother. Laja upon yourself. Yeah man. Awo tuba tuzeka ate mu lweri mu America. Laja upon yourself, big up on yourself byonna. Tuteke bamu sente be bamuhawe investment wamune cash in business consult. Nze muzukulu wa Mugema Habiking Uganda. Nga ndine Josh ku camera cash in business consult yeteka mu sente. Musira musoka obuze kuba kulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyiso balaba nange mwasiriye mutya. Salamu katusoke tujidemu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyiso balaba. Yes sir. Mujebaleko mwasiriye mutya byonna gye mukola. Yeah man. Sir. Kashi ne kutute. Bwetwogerere sawa zino tudde wano nayo oli munyonyi. Kashi ne byonna byawedde. Byonna byawedde se. Owulira oti? Ndi musanyufu nnyo kuba nakisudde nti bagingambako kashini nagenda okulaba nga kashini yamazima era bwolaba tutuuse ku lunaku nga luno mutuufu si bafere kampani ennungi ate saavisi zaabwe nnungi ebintu bibaddemu a bit slow naye era bimaze ne bikutuka abagamba nti oyita ewala n'otuuka obulungi akwata empola atuuka wala nakwata empola atuuka wala weewaawo kati bweyagala ebyamangu osanga babye musiraamu soko mbulira embeera ki ekusindikiriza okgenda ku kyeyo butuufu nga bwolaba Uganda yaffe oluusi twasoma mubamu abaasoma naye nga embeera gye tuwangaliramu si nnungi buli kintu kiri expensive emirimu tegirabika olwogo olina famire oluusi naye ngaolina okulabirira abazadde bo n'ebirala kale embeera ekunyiga famire tegitegeeza abaana boozaala famire ebeera abantu abatoterodde mazima kituufu kati noyagala okubalabira naye nga obuyambi tokola ki kyobalina okugamba nti oba ogendako ebweru oba oliawo n'afunayo ka green paper noyongerako kubulabirizi weewaawo nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema gwe noonya bunoonya Habiking Uganda ng'otuuseeyo ongambe Habiking neerabye wali mu komenti okiteekawo n'enamba y'essimu eri okwo oyita okwo ono kyali gwenzizaako Ragamuffin azze wano sebo n'akyagala nnyo ekintu kyonna nenga bannange ate muyimbi kiki ekimutwala okukuba ekyeyo naye wa Uganda eneegenda n'etabuka n'ogamba bannange Ragamuffin watuukidde okugenda nga kiwaani ki kyekiriwo bro soko tunne mu kamera obuze kuba kulabo baweemu n'akapeera kuba buli musajja muyimbi obagambe bakuwagire n'okuwagira singa oba okikuttemu amaanyi abantu Drake agakola sente King Swaga wano King Swaga wakabi ndimo negamba kuba ngoma ziri ezakabi ndimo nega byana biwala binyenya wato minayo gwe ala kashini kweta tute onetute muyimbi kyeki kutute okubanga olekawo endongo oyo nogaaka osooka ogenda onoonya amaja okutwalize wamu embeera tebadde nyangu embeera kakati watuuka system eri expensive gyobaddemu eyo endongo eri expensive nnyo oba tolinamu kasente toyinza gisobola embeera tebadde nyangu songa era mu mateeka gonna ng'erina okuwaliza ogenda oye obeeko sitepu endala ate gye weeyongerako ng'omuntu kubanga nekiri nakyo kyetaaga sente ate ng'omuntu okula olina bingi byewetaaga ng'omuntu so kino kiri kyogoba kyetaaga sente olina ogenda kusoka nokakola kino okanoonyamu akawogo wewaawo wekiri bro okay kankusabire bitambule bulungi bwoba otuuseeyo ate kankusabire mwana ogenda okola amaja okomewo wano tukube endongo nga n'amaja olinamu byonna bitambule bulungi promotion ng'okomyewo genda sooka okuba emyaka ebiri odde oba ogenda sooka okubira eddala muganda wange ekyomanya ngenze nnoonya sente endongo oligiddamu olulala ng'okomyewo ntandikira we nakoma naye era osobola obeerayo endongo netambula bwe kiri Habiking Uganda gw'onoonya yekka ku YouTube abalala baleke kale tukyagenda amaaso gwe sooka obuze kuba kulaba kyali wange amanya go byonna byonna byogere kumwawo
Gwebera ku kamera aja tusoko muleke. Kale tukyagenda maaso ze muzukulu wa Mugema Happy King Uganda soko buze kwa baba. Happy King bali chikwasaganya. Amanya abantu kalameshi. Lameshi nakulabya awungwa ulabika igundiro limu embeera yekubeera mu ne ssente. Naye nguma ne ngala meshi storage. Asigune tuze ne hard cash. Ya akati gwetofaayo. Eri jogenda ewali hard cash. Oyo tera meshi okubanga cash ne kutute. This is a dream come true. Lameshi ebintu binene byekyeyo kiki kyakuleetera ogamba nti nange ngene kuba ekyeyo? Nze ndi mukozi ekirala bingi byensuubira okukola mu maaso so gwekwate sikuta nyo akanamba gwe kali wali ku YouTube bw'obiyitako bisiro ngamba Happy King nze Lameshi mwana kiri kiti anakasevinga nga twebongako bwe kiri nze nkwagaliza bisima byerere mwana kashino jogerako ki kashini yo ya tabulu natuuka waawo wabona staff nga teyinambwa basajja ate batambulira Katonda nnyo baliri ate bo babeeko bakatonda nnyo ekintu kyaffe bakitambuza n'amaanyi ndeebaza kati olunaku lwe luno mulindwa osula mu nnyonyi leero mateeka weewaawo ndowooza ngenda kubanga mbeerekereza nsabye ebigambo byeri abantu bonna byandagadde okutumirako yenna andaba when interview ku YouTube ya Uganda kyekyo kyekimu musubscribing musajja mulungi kwegamba tumuwagire ate nga gwe nambe content manyi alali ate gwe wagenda okubeera nambe mu ng'otuusa eri ne kati ngenda kukonamu wali alali anaye ekisajja gwe mukama akutambuze fiti nnyo byonna bitambule fiti Lameshi nga bulijjo era nga bwe mbategeeza nti bannange ngenda basibulira wano abasajja bano bangi nnyo ate enjala ebalumamu nange tendi bulungi nsabe mbasibulire wano